Blessed be the name of Jesus. Shalom to you. Calvary greetings. Asubire muri bulungi. Ekitiibwa n'ettendo tubidiza Mukama. Mukama mutukuvu ekiseera kyonna omusumba Bibi Mark Gemanya. Nja kusooka okwebaza Mukama olw'ekisa kye n'obulungi bwe n'omukwano gwe n'okwagala kwe. Nate n'okwebaza mmwe abasubscribinga ate n'okusharinga ate n'okwebazaako ensusso eri ggwe mukwano gwange ayimirira okuyimirira okulabanga abantu basobola okubanga bafuna message efaanana bweti ey'okusomesebwa n'okuyiga ku mukutu ogwa YouTube ng'otusponsoringa mu data n'obulalala bwonna obuyambi bw'okola okusobola okulaba nga tutambula okusharinga n'ebirala. Mukama akuwa omukisa. So tukyaliwo nnyo era tukyaweereza Mukama. Vidiyo eno yali yakufuluma ndowooza ennaku z'omwezi nga oba 29 awo naye nesisobola naye Mukama ampadde ekisa olwaleero okusobola okulaba nga nsobodde. Ekitiibwa n'ettendo tukidiza Yesu. Kale weeteeketeeke ate kwata ekitabo kyo tugenda kwogera ku kirooto ekiraga nti Mukama akwisa okuweereza naddala mu kubuulira enjiri oba obuweereza obw'enjawulo. So nga sinaba kutandika katusooke tusabe. Omwoyo omutukuvu maama mu linnya lya Yesu tukwaniriza omusomesa asinga era omubikuzi jangu osukunde buli kiri mu nze eri ekibiina taata omwesigwa okiwe kitambulire mu kwagala kwo n'okumanya kubanga bw'oti bw'oyogera nti alina amagezi abawa amaanyi oyo alina okumanya ayongera obuyinza mu linnya lya Yesu nsabidde n'okwebaza. Amiina. Gwe wenna ayagala okuyimirira naffe Mukama akuwa omukisa. Tukyetaagira nno ddala data weewaawo n'oku mulimu tuli kuzimba obuweereza buno twagala kutandika kuzimba ground kwe butudde. So osobola okuyimirira naffe mu kyonna ky'osobola ate Mukama ajja kuwa omukisa obutaliiko buyinike. Kale ekitiibwa n'ettendo tubidiza Yesu Katonda omwesigwa era omulamu. Tutandike. Abantu bangi balina okuyitibwa. Abamu bakulaba mu birooto, abalala bakulaba ne batakutegeera, abalala bakuwulira mu mitima gyabwe ng'awulira ninga aliko okuyitibwa mpulira njagala okukola kino naye ne batayinza kukikola olw'ensonga ezimu oba endala nga beetya n'okulowooza nti oba si kyekituufu. Naye njagala okubagamba nti mu nsi ez'Abazungu omwana waawulira we bamulaba ku myaka 5, 6, 7 ng'alimu ekyokusamba omupiira bamusindika mu kategori eyo ey'okusamba omupiira. Bamulabamu ekyobusawo oba obwamakanika bamusindika okugenda mu kategori eyo. So oba okugenda mu departments ezo ne babafunira ababayamba okusobola okulaba nga ebirooto byabwe bituukirira. So paka omwana wategerwa nti wakusamba mpiira atandikira ku myaka 7, 8, 6 naye ugenda okutuuka okumutegeera mu teams ennene nga yena emyaka ayanguye nnyo 18, 17. So ekitegeeza training gy'abayiseemu eba ya myaka 10 okufuuka omusambi oyo n'omusawo kyabayiseemu okujja kuba dokita emyaka nga lafule 15 ng'ali mu training bw'okuba omusawo. So ekitegeeza nti naffe olumu Mukama atuteeka ku myoyo gyaffe okuyitibwa okwo ne tulira omuliro naye ebintu ebyo okuvayo tubifunidde okutuuka ebinaalabisibwa byetaaga process abamu gye batayagala kuyitamu. So naawe ekyo ky'owulira tambula ne layini eyo gy'owulira olunaku lugenda ku kyalumu Mukama Katonda nga akuluŋŋamiza nti akola bw'oti nga woowulira nti Mukama akuyita buyisi buwulira enjiri n'otandika kulaba ng'obuwulira enjiri mu bitundu eby'enjawulo n'ozuuka n'otandika okubuulira enjiri ne wayita ebiro omwoyo omutukuvu n'akugamba kati specifically nkusimbye mweno oba nkufudde musumba kati kola kino naye nga wasooka kuyita mu training eyo. So nakyo kookiyige. Twagala okuyiga ku kirooto ekikwatagana n'okuyitibwa nga we nakugambye Ebiraga okuweereza nga we nakugambye nga tugenda kudduka speed. Bayibuli egamba mu kitabo kya Yoweri, yes, Yoweri ye Jowero
2:28 nti awo lulituuka oluvannyuma ndifuka omwoyo gwange ku bonna abalina omubiri. Kale batabani baabwe ne bawala baabwe baliragula, bakadde baabwe baliroota ebirooto, abalenzi baabwe baliraba okwolesebwa. Haleluya. So bwe bityo we biri. Mukama akyayogerera ddala mu birooto. Ebiro eby'oluvannyuma twabituukamu ddi? Twayingira ddala mu biro eby'oluvannyuma okuva omwoyo omutukuvu we yayiwibwa. Haleluya. We yayiwibwa ng'abatume bali e Yerusaalemi. Okuva olwo twayingira ebiro eby'oluvannyuma, era enkya ensi weekoma ekiro teweewuunya oba weekoma luli neesigamye nti byegenda okukoma. So kitegeeza tuli mu biro eby'oluvannyuma. Mukama okwogera naffe, buli omu asobola okwogera naawe. Ensonga lwaki oli wakufunako ekirooto, musumba ajja kugamba naawe genda osabe, obuze Mukama ki kyakyogerako, oba embeera efaanana bweti ne bweti. So bwe tutunulira endagaano enkadde, bali bajjanga buzi wa nabbi oba Eliya oba waani, n'abagamba ne bagenda naye. Kino ekyasa mwe tuli naffe Mukama ayogera naffe okutubikkulira. Kaakati nze oba n'omulala omusumba akuli okumpi akuyambako okukushepinga. Bayibuli egamba mu kitabo kya Luka 1:17 nti aliteekateeka abo abategekerwa, Suyani ye Yokaana. Kati omusumba nze n'omulala akuyambako okuteekateeka okuyingira mu byewategekerwa. So naawe ng'obirinako idea. Mukama mutukuvu. Kale katugende mu birooto. Mukama nga wali omulungi. Ekisookera ddala ebimu ku birooto ebiraga nti Mukama akuyise okuweereza. Abasinga oloota osavinga emmere mu bantu abayitirivu. So mu bantu abayitirivu naye osobola okuloota leero ng'osavinga mu bano, ne wayita ebbanga n'olaba ng'osavinga mu bali, ne wayita ebbanga naye ng'oloota ekyokusavinga abantu nga bangi ng'ate balimu beetabudde naye babanga batono naye nga beetabudde. Mulimu muganda wo, mulimu mukwano gwo, mulimu n'abalala. Kabonero akalaga nti Mukama akuyita okubuulira enjiri. Musumba njibuulirewa ekyokubuulira wa? Buuza Mukama. Naye olaba nga takwanukula, weegatte kwabo bulaba babuulira enjiri mu kitundu. Ebiro bigenda kutuuka ng'ofuna omwoyo omutukuvu ayongedde okukkako okuwa amagezi ne experience, ate alyoka specializing nti kati kwata wano oba tambula oti olyoke okola ekyo. So okugabula emmere abantu nga banjawulo mu birooto, leero ogabudde bano bali, leero bali, kitegeeza kabonero kakuba muweereza. Mukama mutukuvu. Kayinza okuba kakuba busumba, naye olina kutandikira ku level eyo ey'okubuulira enjiri n'ebirala bijje. Ekirooto ekirala ekyokubiri mulimu okulabanga olunda ente nga nnyingi. Ng'olunda ente, ekyo is a clear indication omwoyo omutukuvu aba akulaga oliko amafuta g'obusumba, shepherd, oliko amafuta g'obusumba. So oba ndiga oba nte oba mbuzi nga obirunda, funa ebirooto ebyo ng'olunda ente, endiga na biki, kaba kabonero akalaga nti oliko ekisa eky'obusumba, naye oba weetaaga okuteekebwa osobole okuyingira mu ekyo ekyakutegekerwa. So oba weetaaga omusumba n'okunoonya Mukama n'omwoyo omutukuvu nga wakugayidinga okutuuka ku kategori eyo. Ekirala okuloota ng'ogabula emmere always, naye ng'ogabula beewammwe. Mukama mutukuvu. Ng'ogabula beewammwe oba bagabula ffene oba mmere, omwoyo omutukuvu aba akulaga weewaawo gwe kubuulira njiri bantu beewammwe, oba bafaanana batyo oba basi oba baki, naye wakikubikkulidde kitegeeza nti tambulirawo ogenda obabuulire enjiri. Kisinziira karakita n'enneeyisa y'abantu beewammwe gy'omanyi. Olaba nga tebasoboka, kirungi nnyo okuteekateeka okusaba n'okusiiba n'okwegayirira Mukama agonze emitima gyabwe, ate naawe akuyiweko amafuta n'okuwa ekigambo ky'ogenda okubabuulira kibamatize, kijja kukuyambako oleeyo okutuuka. Otherwise oleme kusituka busitusi ogende bakubireyo oba bakole ebitasaana. So aba mutukuvu oyo mwoyo w'amagezi. Ekirooto ekirala kwe kuloota nga okutta eddobo oba kamba nga oyimiridde ku lubalaba lw'ennyanja. Ekirooto kino kyajja nnyo kye kimu ku birooto ebyali persistent mu bulamu bwange, ng'oloba ebyennyanja naye nga buli wooteekayo ofuna. So omwoyo omutukuvu aba akulaga nti haleluya, omwoyo omutukuvu aba akulaga nti oliko amafuta ag'okubuulira enjiri ate n'ag'okununula emyoyo ng'ogijja mu nnyanja y'ensi weewaawo ng'ogireeta mu bwakabaka bwa Katonda. Ate eriyo okulabanga
oyimiridde nga muli bangi naye ng'ovuba bano balala tebakwata nga balaba kwekutizaako tebafuna Mukama aba nga gwe wekka afuna eggulu liba likulaga nti likulonze gwe ng'omu oba namunigino oba sekinnoomu ogenda mu kutandika osobola okutandika n'abalala okubuulira enjiri abali ku kitundu oba ng'ab'ekkanisa naye ebiro we birijja Mukama abajja kusimbawo mu ministry nga yes kitegeeza tandika obuweereza Mukama mutukuvu. Yes, praise the Lord. Ate eriyo ekirooto ekirala ekyokulaba nga okutta obutimba Mukama mulungi nga ovuba ebyennyanja biyitirivu ekyo era kitegeeza kubuulira njiri ate okulaba nga osanze abavuba haleluya ng'oli mu lyato nga bali mu lyato ddene ng'obasanze bavuba naye nga tebafuna n'ojja n'osulayo oba n'obayamba ne bafuna Mukama aba akutaddeko ekisa n'amafuta ag'okuzuukuza ekkanisa olwedde ezibawe ziriri eryato naye nga bavuba bikalu ekkanisa nkalu Mukama aba akutaddeko ekisa ekyo oba oliko amafuta weewaawo n'ekisa ekyo obaamu n'olwa apostle so Mukama mutukuvu. Ate okuloota nga gwe eva oloota ozimba you are laying foundation oloota ozimba misingi oloota ozimba mayumba kabonera akalaga nti oliko ekisa n'amafuta ag'obutume apostolic anointing kubanga abatume batandika kanisa Mukama mulungi so n'ebirala osobola okuba nga olina ebirabo ebyenjawulo nga toli musumba ate ng'oli mutume nga Mukama bw'ayagala eyakuyita. So eriyo ekirooto ekirala ekyokuloota nga haleluya ekyokuloota nga oyimiridde mu crusaders ku bisaawo eby'amaanyi ng'obuulira enjiri abantu nga balokoka nga bangi Mukama abaakutaddeko ekisa ekyokubuulira enjiri evangelist naye bogenda kuba mubuulizi w'amaanyi mubuulizi wa linnya era omututumufu oba we mba nkyogera kale Mukama gwataddeko ekisa ekyenjawulo okulokola n'okununula emyoyo emiyitirivu naye ekyo obunene bwakyo olina okukiweera omutango gwe gutya gwe kwewaayo wenna obulamu bwo mu Kristo ng'okola okwagala kwa Katonda nga towuliriza kwagala kw'abantu abamu balemereddwa okuweereza Mukama Katonda olw'abantu ababeetoolodde haleluya n'ayagala omuwala wamala okumwagala n'akugamba okola mulimu ki n'omugamba nti munnange ndi mpeereza Mukama yampita okuweereza mpeereza bwe nti ntambula n'akugamba nze oba onjagala sigenda kubeera naawe nga tokoze kino bwekiti ne bwekiti era kwata ssente oba weewole olinnye ennyonyi ogende Dubai opakase oba okuba ebyeyo olw'omuwala kasita n'okikola okuyitibwako kwonna kugenda kuba kuyiriddwako amazzi olw'omuntu oyo ate nga n'olunsi aba agenda tuuka mu kkubo akulekewo. So kwagala kwa Katonda kwe kusinga ate jjukira nti Mukama akusisinkana omu okukuyita naye mu kukusisinkana omu ebaayo amaloboozi agoogera nga we gaayogera eri Sawulo ebaayo amaloboozi agakulemesa oleme okulaba nga okola ekyo. So naye okakasa amaloboozi ago nti ne we mundeka nyimiridde oba Mukama agenda kwegattako ate ogase enkuyanja n'enkuyanja z'abantu Mukama nga bwali omwesigwa haleluya ama mutukuvu. So ebirooto ebirala ebiraga okuweereza njogedde ku kyokulunda njogedde ku kyokugaba emmere njogedde ku kyo bingi ekirala njogere ku ki Mukama mutukuvu. Eriyo ekirooto ekyokuyamba nga eva olaba oyamba abantu Mukama mulungi sanga bagwa mu nnyanja n'obayamba sanga eryato ligwa mu nnyanja n'olitaasa osanga abantu bagwa mu kufa bayiika mu kinnya n'obataasa osanga waliwo ekinnya abantu otambula nga bakkirira mu kinnya ku speed n'oleeta olubaawo n'oluteekawo ne batambula ne bayitako. Ebirooto bwe bityo byonna biba biraga kubuulira njiri kitegeeza oli muweereza mu linnya erya Yesu. So n'ebirooto ebirala bingi naye olwaleero ndowooza katukomekaawe eriyo kirooto ekirala kale eriyo ekirooto ekirala ng'oloota eva oyambadde gaalubindi okuloota ng'oyambadde gaalubindi Mukama akulaga olina ekirabo ekyokulaba ewala you have some prophetic anointing on your life ekyokulaba ewala oba ekyokwolesebwa ate era obaako either ekirabo eky'obunnabbi eriyo ekirabo ne office.
sobola okubaako ng'oliko ekirabo eky'obunabbi naye nga toli mu ofiisi ya bunabbi, okitegeera. So obaako ekirabo ekyo oba ogenda kutandika okulaba n'okolesebwa ewala, so muno mwefuna visions, n'otandika okulaba nga n'ebirooto ebijja obitegeera, so nga teri akuyambyeko. Abalala oloota ovuga taxi, so n'okuloota ng'ovuga taxi nga mulimu abantu bangi, Mukama Katonda era abaakulaga buweereza, ate weewaawo eba ministry gy'ogenda kukulembera abantu okubavuga ng'obatwala gy'oteekeddwa okubatwala. Kaakati gwe kiri gy'oli okubatwala gy'oyagala. Bw'oyagala n'oyingira mu bunabbi bw'obulimba ojja bavuga obatwala mu geyeena. Bw'okkiriza n'otambulira mu kwagala kwa Katonda nga bavuga obatwala mu ggulu. So eriyo ekyokulaba nga ovuga taxi nkyogedde oba baasi egundi ezo ennene. So ate ekyobwegayirizi Mukama ebimu ku birooto ebiraga nti Mukama akuyise as per now oba akaseera ako okuba omwegayirizi. Oloota oyala emikeeka oba mu kyaki otegeerawo nti bampise okwegayirira, oba nga otudde ku mukeeka nga eva oloota otudde ku mukeeka mu kyaki oba mu kifo eriyo bwe kijjira ekyokutula ku mukeeka nga kitegeeza backwardness oba n'okubeera ku level emu. Naye ebisinga nga oli mu kyaki oba nga oli mu kifo ekirungi, eggulu liba likulaga bwegayirizi oba okulaba omukeeka oba oyitiddwa okuba omwegayirizi. So weewaawo oba n'okunaaza abantu era oba oyitiddwa okuba omwegayirizi, n'okwera ennyumba oba oyitiddwa okuba omwegayirizi, n'okwera olujja kuba kwegayirira, okwoza engoye ez'abantu ab'enjawulo kuba kwegayirira, ebifaananawo ebityo. So buli omu weebityo webitambula. Kale kankomaawo olwaleero, ate next time Mwoyo Mutukuvu anaaba nsobozeseza okukomawo ku topiki y'emu, ndowooza nja kukwata lupapula mbikuwandiikire byonna nsobole okulaba nga mbikuwa. Kale kikyenteekeddwa okukola nga maze ofuna ebirooto bwe bityo. Ekisooka kukkiriza Kristo okuba omulokozi w'obulamu bwo. Ekyokubiri beera mu bulamu obutukuvu n'obutuukirivu. Ekyokusatu tuukirira musumba wo oyogereko naye akuluŋŋamye ngeri ki gy'olina okukola oba ngeri ki gy'olina okwasaganyamu ekintu ekyo. Ekyokuna oba toyina musumba oba nga musumba gy'ali naye ng'ali wala omutuukako, funa kubamu ku booluganda mu kkanisa abangu, yogere naye ajja kukulaga oba ajja kugamba mu kkanisa mulimu ababuulizi b'enjiri bwe bati beegatteko, tandika okubuulira enjiri nabo, ebiro biba bigenda kutuuka. So Mukama abajja kusaasira, abajja kuyamba, ate yiga okunoonya Mukama mu kusabako n'okusibako, kijja kwongera okukuzza omwoyo gwo n'okusindika ebuziba, aye n'ekyokulala n'okweyisa obulungi. Kikulu n'okubeera ekyokulabirako mu society, kubanga buli bw'onooba ekyokulabirako ng'oyambala bulungi, bw'onoogenda okubuulira abantu enjiri bajja kulaba Kristo wo. Naye bw'onoogenda ng'oyambadde damage, ng'enviiri ozisibye, ng'enkofiira etunudde mabega, biyinza okutaba byangu. Kale njagala kusabira Katonda w'eggulu n'ensi mu linnya lya Yesu Omwana Katonda omulamu. Sabira omwana w'oyo ssebo alaba vidiyo eno mu linnya lya Yesu Omwana Katonda omulamu. Nsaba ekisa Taata ng'agiraba omwoyo wa Mukama, buli kuyitibwa nakiraba ekiri mu Yesu ssebo leka kisiikuulwe maanyi ag'omwoyo wa Mukama. Oli Katonda wange akola ebikulu. Tososola, totunulira size, totunulira level of education, ate era totunulira bunene bwa muntu, naye osaasira abantu n'obaagala n'obajja mu nsiko n'obaleeta okubafuula bambasadazi bo. Omwoyo omutukuvu mu linnya erya Yesu Omwana Katonda omulamu, sabidde omuntu oyo nga wentadde emikono gyange ssebo weewaawo mu maaso ge. Leka omwoyo wa Mukama ekisa kyo n'ekitiibwa kyo ayi Katonda kimutomere n'omukono gwo gumukomeko, atandike buli kyewayita okuva buli kyewateeka mu ye kitandike okusuukundibwa, kibe activated, kiveeyo olw'okugasa ekkanisa mu linnya erya Yesu nsabidde n'okwebaza. Haleluya and amen. Kale atanalokoka gamba Yesu, oba oyagala okulokoka gamba Yesu, kwebaza olw'olunaku lwa leero, nzikiriza tiwafa ku musalaba n'ozuukira. Nzize maaso go nga nkusaba sonyiwa obutali butuukirivu bwange, era osangule erinnya lyange mu kitabo ky'okufa, oliwandiike mu kitabo ky'obulamu, kubanga olwaleero njatula
nga sikakiddwa nti nze teekawo erinnya lyo ndokose ndokokidde ddala lwe setaani lubaale emisambwa emizimu ebitambo ebiteega bacwezi nyabingi n'amaanyi gonna ag'emagombe weewaawo nkwegaana okuva n'olwaliro njatula Yesu tiye mulokozi w'obulamu bwange. Yesu Omunazaalesi yingira mu mutima gwange mpa ebirowoozo byo mpa endowooza yo weewaawo jangu otuule mu nze n'alaba ekisa kyo n'emirembe gyo mu linnya erya Yesu mwana wa Katonda bamusabidde n'okwebaza amiina era aleluya. Oba olokose sisinkana ku 07 02 ku WhatsApp naye oba ozzeeyo tujja kunyumyamu. Oba oyagala birooto ebikusumbuwa nja kukulagirira wa olina group ki olina okusinkana n'ebirooto so sobole okulaba nga otambula mu category eyo mu boxi sitera kubeeramu nnyo na birooto. Kale ayagala okuyimirira naffe mu linnya lya Yesu mwana wa Katonda omulamu mu bugabirizi naddala mu kuzimba omulimu gwa Mukama oba mu data oba kyonna ky'osobola era ennamba eyo y'emu ojja kuba ontuukako oba mu ka comment box aho niwe obanga weetaaga kale jangu twogere ebisingawo Mukama ajja kuwa omukisa. Ekitiibwa kya Mukama tiri wamu naffe. Kale Mukama akunjagalire. Shalom.